Alright. Updates TV kosi kubanga otuuliza ebya Paul Kagame si birungi wano gwange ali eyampuliriza. Ekuyuge Updates TV kosi kubanga otuuliriza akatambi ako kenkutereddewo kakulaga imbu oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okufugazibwa ne batandika okuba nga battibwa mu Democratic Republic of Congo mu Eastern Region. Oluvannyuma lw'Abamerika ogenda mu maaso n'okubattamu abanene, kyemmanyi nti abanene babiri be baakagenda mu bayeekera ba M23 ate ab'amaanyi. Ko Kagame yavuddeyo n'alangirira nga wagenda okuba nga awithdrawinga amagye. Obiwulirize bulungi, yagambye ndi mwetegefu okuwithdrawinga amagye nammwe mumpe garanti esobola okungalantinga nti mugenda kumpa safety. Byadde ebigambo bya Paul Kagame. Kaakati ebyongo kyabitadde wabbali. Ebyongo bitadde wabbali. Abayeekera ba M23 baavuddeyo nabo ne baagera ku nsonga y'okusizinga fire. Baagambye tukyali ku nsonga y'okusizinga fire era tukyali ku agreements ezaakolebwa mu Doha okusobola okulaba nga tutebenkeza emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo n'ebitundu bye twagenda mu maaso n'okuwamba mu Eastern Region. Naye bagamba newankubadde Paul Kagame newankubadde Felix Tshisekedi okuva mu Kinshasa agenda mu maaso n'okubanga asindika brutalio tactics, agenda mu maaso n'okusindika drones n'akuba enfo zaffe, ffe tetugenda mulumbagana, tusigadde ku nsonga ye agreement gye twakola mu kibuga Doha mu Qatar ey'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'okuzza emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo ey'okusizinga fire. Era nga bo bagamba newankubadde balumbaganibwa basoomoozebwa ekyo kyo bakiriko. Kati Paul Kagame walabye nga n'abayeekera bennyini butuufu balinga abapondoose, balinga abaweddemu amaanyi, balinga abaweddemu essuubi, ate nga abadde beyeesigulirako. Kyakoze we sanctions we zimususseeko ennyingi okuva mu mawanga ag'enjawulo n'alaba nga kigenda kubeera nga kikosa economic y'eggwanga erya Rwanda, ng'ate ekibadde kirina okutiisa abazungu bano abamuwa foreign aids obutamu sanctioninga nnyo kwe kubanga olutalo lukyagenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Olwa bajja mwegayirira bamugambe nti kale tugenda kola wetuti tukole ne wetuti, naye alaba abasajja bamusinzizza amaanyi bamunyigiriza, kati alaba talina kyakusalawo. Kyakoze kwe kuddukira ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni, ke katambi ako kembalekeddeko. Kyakoze addukidde ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ayagala amuyambeko mu nsonga z'okunyweza obuyeekera mu Democratic Republic of Congo. Wabula Yoweri Kaguta Museveni ye kyakoze amummya omukono, kabadde nga kabonero akalaga nti takkiriziganyiza na bivudde mu nteeseganya era tagenda kubanga amuwa buyambi era tamuwadde mukono gwe. Amugambye nti nno nedda ssebo ekyaba M23 nkikuleseemu, sigenda kubanga mbaakinga abayeekera abo era kikwasaganye wekka na wekka. Kino nno kikubye wala nnyo Paul Kagame, ke katambi ako kenkusookesezzaako nga nkulaga embeera egenda mu maaso wakati w'eggwanga erya Uganda, ya Rwanda saako ne Democratic Republic of Congo. Kati bitandise okuba nga byeraga lwatu, nagamba ekkubo ly'amazima temusibwa musanvu. Bitandise okuba nga biragibwa mu bwatu baani abali emabega w'abayeekera bano aba M23. Kikulaga nti Museveni yagaanyi, alabika okuba omusimbi gw'ataddemu gumala, obuyambi bw'ataddeyo bumala, alaba tebalina lugendo. Jjukira Omumerika yalina enkuba eno nga olaba Isirayiri weekola mu mawanga nga Iran, baddira ne batagetinga abakungu abakulu ab'omugaso ab'omunda be baagala okutagetinga, ne batakuba bantu bangi, ne batagetinga oyo omuntu gwe baagala ofuna. Kati ze zimu ku drones ezaabaweereddwa. Ate ng'Omumerika yagenda maaso n'okukatinga ddiiru n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne Felix Tshisekedi, wabula ne Paul Kagame endagaano zino yazirimu, naye n'oluvannyuma ne yeefuula. Kaakati bwe yeefuulira Trump
Trump n'agamba omaze okuneefuulira kino kye ngenda okukola naye yamala okwefuula nga amaze okutwala omusimbi ogwali mu bikutiya n'ebikutiya okunyweza endagaano eno n'agamba lwaki bano bombiriri balina okuyitibwa nti DRC ggwanga ddala Rwanda atwala ggwanga ddala. Felix Tshisekedi ye mukulembeze w'eggwanga lya DRC kati weebuuza lwaki Paul Kagame yandiyitiddwa ku agulimenti egenda okukolebwa mu nsi etaliiye. N'agamba nti nno bano bonna bakayanira bya bugagga ebiri ku mulirwano wa Rwanda mu Democratic Republic of Congo. Kati Donald Trump yalaba obutateeka oba obutalisikinga ba investors be kugenda mu maaso na ku investinga sente mu DRC mineral deal ngeno obuyeekera bugenda mu maaso yalina okuyita gwe basuubiriza okuba nga ya facilitating obuyeekera buno Paul Kagame basobole okuba nga naye bamuteeka mu deal aleme kutoma asobole okusizinga fire oba obutalumbagana projekiti za Donald Trump bo ne babeereyo mu lutalo lwabwe naye nga tebalumbaganye birombe bya Donald Trump byagenda maaso n'okujjamu kotaani koboti byagenda maaso n'okubayambako mu ntalo ezinyinyikidde mu mawanga gaabwe wabula endagaano kirabika ate Paul Kagame ow'e Rwanda yagiziimuula oluvannyuma ng'amaze okutwala ebikutiya n'ebikutiya. Kati Trump kye yakoze n'agamba weeguteguli agambye tewagenda kusigala buyo buyeekera mu Democratic Republic of Congo bonabona agenda basappressinga. Agambye tewali gwagenda kuleka era batandise okujjamu abo ab'enkizi. Jjukira ono abadde musajja nnyo wa munda bayeekera bana ba M23 era nga n'ebyama amanyi bingi nnyo watuukidde okufa nga kitegeeza nti Donald Trump yali tayagala kutta bussi mu yeekera ono baali baagala bamukwate asobole okuba nga aggyibwako ebyama pulaani enteekateeka strategic move ez'abayeekera bana ba M23 naye tekyasobose. Nagambye oli ku Yugi Update Civic osinzire okuba nga otuwuliriza atanatweyungako kkirira wansi nagambye waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo gwagala okujja mu comment section tolinanga ekijja ogenda commentingamu nga tosubscribinze subscribinga n'oluvannyuma ojja kuba osobola otweyungako naye ate wonoobeera tosharinze eddoboozi yo terijja ttambula wala kutuuka ku muntu gw'oyagala lituukeko kitegeeza nti n'obuvunaanyizibwa bwo okusharinga vidiyo nesobola okutuuka ewala ennyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tubadde tukyagenda mu maaso kakati Paul Kagame waddukidde wa President Museveni n'amugaana edda mu bunywanyi sigenda kuyamba zino ensonga emboomu era naye atula n'agaana wankubadde ogaanya okunnyamba nejjukira nti nabayeekera bano baatandikira mu ggwanga erya Uganda bali originated mu ggwanga erya Uganda nga kalinga kabonero akalaga nti nno nti abayeekera bano ba M23 bayinamu n'omukono oba Uganda ebayinamukko omukono kitegeeza ki Museveni ayinza okuba amanyi ku bigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Lwaki nkugamba ateeka okuba alina ky'amanyi bwebakola endagaano ne DRC ne President wa Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi ne basayininga endagaano ey'okubanga amagye ga Uganda ga UPDF Uganda People's Defence Force egenda kubanga eyingira mu ggwanga erya DRC babayambeko okufugaza abayeekera ba Kodeko aba ADF bakola endagaano era ne balumba Ituri n'ebitundu ebyali biriraanyeewo ne bagenda mu maaso n'okulwanyisa obuyeekera buno nga beekwasa nti abayeekera bano tebakoma bukomi ku tigomya ggwanga lya DRC wabula bakulosinga ne bajja ne mu Uganda ne batandika okutigomya bannansi b'eggwanga lya Uganda era baasayininga endagaano era nga Uganda UPDF yegenda okiba mu ntambi ey'okusappressinga abayeekera bano okuva mu Ituri provinces zonna wabula agreement eno weekwewuunyiza nti Uganda nga weesobola osayininga agreement ng'egenda mu maaso n'okulwanyisa abayeekera mu Ituri olowooza kyali kijjako ki Felix Tshisekedi okuddamu okusayininga endagaano ne Uganda ne bayiwa amagye mu Northern Kivu ne gagenda mu maaso ne ga escalatinga ne gajjayo ne ga eliminatinga abayeekera ba M23 ne bayambako gavumenti ya Kinshasa okujjawo abayeekera abo okubajja mu birombe byonna ebya minerals ebya cobalt ebya coltan. Olowooza kyali kimujjako ki kitegeeza nti nno kino yali akifunamu nnyo okusinga ddiru gye yali agenda osayininga kubanga abayeekera kigambibwa mbu ttani ne ttani eziyingizibwa buli mwezi nga ziyita mu ggwanga erya Uganda eza kolotani. Kitegeeza gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ino ensonga yali agifunamu nnyo era yali agiganyulwamu nnyo. Oli ku Yugi Update CV nagambye dda towerabira ku subscribinga likinga sharinga. Kakati nno kikulaga nti Paul Kagame yanibanga embeera etandise omufunza lambye enfuna asajja bamujjako obuyambi
era yalibadde talina kintu kyonna kyonna kyasigaza okujjako okuddukira ewa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, naye ate bwenjogerera naye yamuvuddemu. Nzikiriza nkomaawo, tunaaba tweyongera oluvannyuma. Oli ku Yugi Updates TV, kubadde osinza okuba ng'otuwuliriza. Mbaagala nnyo, mweraba.